Buterevu nkwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga ompuliriza nate oli ku Fahad Pro UG era nga eddoboozi ly'owulira yenze kennyini Fahad Pro omutesitesi era omwanjuzi. Kwebata wenna eyeekuumira wano kugamba kimu gwatanaba kubeera nga osubscribinga beera nga osubscribinga kubanga wano tukuwa amawulire ag'enjawulo. Wiiki eno tugitandikidde mu birthday y'omugagga amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba era nga ono Gino era nga mutabani wa president amanyikiddwa nga first son. Muhoozi Kainerugaba yabadde aweze emyaka egy'obukulu 38 we watyawo 38 era nga yabadde ajaguza birthday ye, naye birthday yagitadde mu bifo ebyenjawulo. Muno mwe mwabadde Kololo, ewalala gye bateekedde birthday babadde Lugogo era nga naye abantu basobodde okubeera nga babeera kugamba bateekedde mu bifo ebyenjawulo. Kakati agosige amawulire gaagano wano eyo ku birthday wabaddeyo abayimbi ab'enjawulo era nga bazze okusanyusa. Abamu tebasobodde kubeerayo, abamu basobodde okubeera nga babeerayo era nga eno omukulu Chameleone gye yasobodde okubeera nga asinziira n'abako obubaka bwaweereza awo bonna abamwogerera nti yekyusakyusa nti afaanana erinnya lye Chameleone era yasobodde okubeera nga alina ebigambo bye yasobodde okubeera nga ayogera. Kasuka mbeere nga mbikuzanyira obyewulireko oluvannyuma nkumootuvaamu. Saagala kunnyonnyola Munnayuganda yenna lwaki ndi wano. Ndi wano lwa ttiimu chairman Toyota ne mukwano gwange yanjagalya obwemage Muhoozi Kainerugaba. Temuleeta bya politics byammwe wano. Oyo nonsense wa mutwala eri. Ekibonyabonya South Africa butamanya butaawula nti kuno kunyumirwa, kuno kukola, kuno kutegeera, kuno kwetegereza. Bolo ne bafala bangambye South Africa tojja kuyimba, ojja kuyimbira Muhoozi tumbavu. Bomba muli bakwano bange, muli bakwano baabwe, mubagambe ngenda kuyimbayo kubanga eryo ddembe lyange nga ttiimu chairman. Uganda erina okugenda mu maaso. Uganda tegenda kukoma ku ggwe. Naye twesomese tutegeere. Mube ebintu by'okwekubagiza. Muno mulimu aba UPC, mulimu aba DP, mulimu aba NUP, mulimu ne mwenna. Mulekere awo okutiisatiisa bakyali bammwe olw'oba mubateeka ku mbeera. Akkiriziganya nange Paul atakkiriza gwamanyi mba okuba mbeera mwanyima akalusa banyiigira nenze mumizibwa. Naye ngeno gye nyiibira ndi Geno. Bansobola. Abandi basobola baniko omukono. Abandi basobola baniko omukono. Bafala bajja ku peeji yange mumbuulira musina kubeera ku birthday ya Muhoozi. My friend, nakola kujooga si kujoogebwa. Nakola kubawa ddembe si kumalako ki? Ate gwalowooza butujja kwesimbawo si kyabyagala kali kacyayi kagwamu. Ndi celebrity. Ndi Munnayuganda. Nkola kyenkola ki? Kyenjagala. Mulekere okwetiisatiisa bakyali bange. Katonda yategeka kye twasangawo. Neeriddewo yagenda kikola ki? Mulekere awo okumanyira abantu ebimanyira abantu emusimanya this and that. Stop it. Mulekere awo nze temumanyira manyira bafala bali abalala. Nze si wa Uganda, ni wa Congo, ni wa Burundi, ni wa Uganda, ni wa Kenya ne Tanzania. Zani munyivu kiwandira okuyimba ku nnimi. Tonyumiza kamoncha za mwezo nawe Bongo. Toddayo binyumize. Ekizikiza kijjanjaba na kitangaala. Only light can heal the darkness. Naye kakati mwe bakyali bano mwagala okuleeta ettima wali ettima. Mutiisatiisa everybody. Mukapane. Bakyali bano bakole ki? Bakapane. Katonda yaleeta obudde alireeta n'obulikola ki?
awuliddako tonyiiga nange ndi muntu olaba ojoga ate zikoleti naye munzikize njogeremu okubanga ba YouTube bagenda bitwala tedi champion man bamparengira oba ng'omudaali endogoyi ne zinyiiga nyimbire emyaka meka mwagala ntambye mulawo mwagala ntambye mu lumino badavido babawa ne badiamondi babawa n'aba South Africa babawa naye okuba oli mazikini yagala embeere nga ye nze muzije mu kasero ke mumanyiira kwe kemuteeka mu basiketi zammwe embuga temundagayo atayagala miziki wange olula todda atayagala muziki wange olula tokola ki todda because nze ndi famasi ntunda ddagala bwojja nti olubuto lunuma n'otwala eddagala eki ery'olubuto okagende tujja kuwagira you people Tanzania tebabimanyi Kongo tebabimanyi Burundi tebabimanyi njogedde bingi n'enjala musigale oyo omwaka mube mu ntegeri y'okuguulinga abantu bukaka miliyoni kaako bwembeera taata oluna ennaku ezo ojja kagazi munzigyeko akakamanyi waliwo okusobola okufala bwangambye musijja genda South Africa gendayo ate naki mu mawulire amalala omwami era nga ono yaweebwa ekitiibwa kya ssa era nga ono amanyikiddwa nga Samisa Kisemakula emabegakaawo era wiiki y'emu eyewedde yasobola okubeera nga avaayo n'alangira mu butongole n'agamba nti avudde mu Golden Band era nga takyalinamu shares n'ezimu shares ezo zonna zaabadde nazo mu Golden Band yasobola okubeera nga azibalekera era yabagambye nti bakeere ku makya bakime ebintu byayo byonna ebya Golden Band babikime mu kifo kye kimanyikiddwa nga Papa's Sport Restaurant ejjukire eno babadde bateekerangayo ebivulu ebyenjawulo era ng'ebimu ku ebyo ebyuma ebibaddeyo bibadde bya Golden Production ng'era abantu bajja ne basanyusibwa buli kawungeezi so yalangiridde mu butongole n'agamba nti ekirwadde ekya sukaali tekisobola kubeera nga kimusobozesa okubeera nga akyasobola okubeera nga abeera mu kibiina kino ekya Golden Band yes kubanga yavuddeyo n'ategeeza nti akuliridde mu myaka ate nga alina ebirwadde bimutawaanya so tajja kubeera nga akwasaganya ebintu bibiri omulundi gumu kakati eno omuyimbi munne amanyikiddwa nga Ronald Mayinja naye alina obubaka bwe yavuddeyo n'ayogera era naye yabuweereza direct ow'omukulu oyo amanyikiddwa nga Samisa Kisemakula era nga nayo video ngena kubeera nga njikuzanyira wano ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala tuvaawo mbeebaza olwekyo kibakozeeko ne batutuusa batutuusizza ate n'abalala tutandikiraawo n'abakomyewo nabo si kibitambuze ffe twajja music muno nga twebuuza waliwo ekitateredde sisobola ate kuwakanya band music kuva dda ndowooza y'omu ku bika bya bandi ebyasooka wano era nga kyekika ky'ennyimba n'olwekyo nja kulwana nnyo okulaba nti band music agenda mu maaso n'okusinga waali abadde waggulu naye ate twagala abeere waggulu mu bukulembeze obulungi obwa wuma kwengenda okuba nti mukiikirira abayimbi ba band music bonna sewo band music ndowooza tujja kutunula nnyo mu message then tulabe nnyo ebyuma ebikozesebwa kuba tuba tetubirina tulaba ate ne video zizaffe okuba nti tusobola okuvuganya n'ezo eziri katale k'ensi yonna kuba nazo zibaddeko wansi byebintu ebimu ku byengenda okulwanira nga tuli kuwuma kulaba nti abantu abo bafunirwa equipment ennungi studios ennungi video ennungi audio mulungi ne presentation bukulembeze obubaddewo sijja kugamba nti kino bakiri wabula ekiseera kituuse butuusi kisanja ne kiggwako ate kira ne kijja mbeebaza olwekyo kibakozeeko ne batutuusa batutuusizza ate n'abalala tutandikiraawo n'abakomyewo nabo si kibitambuze omulimu gwa music ng'agenda mu maaso ekyo kyekibadde kisse music ndowooza nga tubyesamba nnyo ate ne tudde ebbali ne tucomplaininga nagenza okulaba nga ndi omu era kuba complaininga naye nga sirina kyenkozeewo mpoza band music copyright law biki
naye nga ate akakiiko akalibadde kavuga ebintu ebyo ate sikaliimu sikeyunira nenga ndowooza ate wano ndi musobya bwekusitukiramu nenga nti akaŋŋende wakiri nkiikirire band music kuuma then ate tulabe nti tugenda bulungi mu maaso. Leero omulembe guno nja kukitwala tukkirize gwe abavubuka tukikkirize nti abavubuka tebakoze bubi bwe bakulembera ntutusaayo muvubuka nga naffe no gye tuli subira tubakwasizaako tekiba kibi tujja kuba tuwaŋŋana amagezi mu ngeri emu oba endala. Ekyokubiri nze ng'omuntu ekimbadde ku mutima leero band music ne bwe nandibadde president era nalibadde ngamba ne band music ne bagamba nti ate president w'ekintu ng'ate yeekubira nnyo ku band nalibadde oba oli awo nkola nga kyekubira n'olwekyo anaabalondeddwa alina ku bwa president mukkiririzaamu naye nga ekyange kyakupushinga band music.